Ndiye ya leero katugitandike n'oluyimba okuva mu ssula y'Abaluumi namba 9 okutuuka ku 11. Amazo kutulugunya kwe kasangebe yatuga kitaffe tuwayo gy'oli nakyemalira Edgar yebase mukirabu Museveni abasigaddewo mukyunyenga mumanyirwe lugendo. Kale Museveni kasajja gw'oli kattima oyina ettima kantu gwe okitegeera olina ettima kati ogweka biki nakugamba eno revolution erina international shama. Edgar Lungu chali wa Museveni dead nkiddemu. Edgar Lungu chali wa Museveni HH chali wa His Excellency Kyagulanyi gwe yajja ku ntebe dead mufu yafudde naku bbiri emabega tubadde awo nga tukyalina ebitutawanyamu naye tubadde ku yidi awo ne sitamubika ne ndowooza nti kyaliwe Museveni anaamubika naye Museveni yaganya okubika kyaliwe kyokka kirabu yemu. Kirabu eno Museveni yekka yasigaddewo ogu omu. Kirabu eno bagirimu Museveni nga bagirimu Mugabe nga bagirimu Gaddafi nga bagirimu Mwai Kibaki nga mulimu nani nga mulimu ne Museveni be bantu batano mu kirabu yonna. Museveni yasigaddewo kati Edgar Lungu kaweddemu naye bannakyemalya bano mu kirabu yaabwe yonna ng'oggyeko Gaddafi ye yaliko exceptional nti yagana okuwaayo buyinza naye bano bonna beeko package kimu kye basinga okwegomba ku munnaabwe nti ono yasinza obusiru. Lwaki? Njaga mtunulia health system ya Museveni weefaanana essaawa eno. Edgar Lungu agenza okufa nga HH nona ali mu kulwanako kwa HH naye yakajja ku ntebe tanaweza na myaka 5 ali mu kulwanako kulaba nti adabuluza health care system afiiridde South Africa. Okitegera afiiridde South Africa. Wabula mu Uganda bano bonna bali ba apologist ba dictator ne dictator yenyini ne family ye bejanjalira Kenya na bweru wa ggwanga bwe bobusiru. Health care system enafu mu Zambia yeviiriddeko nakyemalya Edgar Lungu okufa naye kale yafudde muto afidde ku myaka 68. Edgar Lungu, may your soul rest in hell. Osisinkane abo watulugunya bo wasookayo n'okutta mwe walai tubagaliza tubasabire sale mbi. Museveni ne family yo ne mikwano gyo tugenda kujaguza amalalo gammwe tugenda kujaguza amaziga gammwe tugenda kujaguza amagombe gammwe ate tumalo bajjako tugenda kasanti ne magombe gye babaziika tugenda bajjayo obugumba bwamwe tubukwate tubukube tubutemeteme tubutekeko petro era eri tumwine family yemba buulira kino okujjako Museveni tugenda kwata eri tumwine tukaziikule yako tuinoka kumako petro tuinoka kasanti mu Uganda ebijja byamwe tebirabikirako wadde naka mbwe kati ebijja byamwe tebigenda kubeera mu Uganda mwembwa mmwe mwatutama bantu mmwe butta abantu oyinza ogamba bote bufa kati buli mukukulira mawulire kyokka bubika buli omu aneno ne butegalaga nti no bukwata amawulire naye mu Uganda tebogera kufa kwa Edgar Lungu ng'atabadde mu kirabu ya Museveni. Ako ka Edgar Lungu tukawonye Museveni yasigadde wangu naye atenga naye sawa yonna agenda kubanga akono kavundu ate no kubyakoza abantu Katonda ye amutta mulamu Museveni avunda mulamu. Mujja kugenda bantu mwe tubasabire sale mbi ne family zammwe olaba n'omuntu abasinikira amanyo tumwagaliza sala mbi. Tujaguza family zammwe tujaguza okufa kwammwe tujaguza okufa kwa mikwano gyammwe mbwa mmwe ate ne mugenda muleme kurestingayo njaga ne gene ebegane mmwe emyoyo gyammwe gibulweko ogigenda okuwummulira mmwe bantu mmwe ku bye mutukoze. Okitegera ekintu ekyo soka Edgar Lungu kafuddeko dead na katika kyali South Africa tebannakazza wabula government ya HH ate erina okukola ku nteekateeka okomyawo omulambo gwa Edgar Lungu nakyemalira oyo oyawedde. Kati musabe nnyo banna Uganda kirabu esigadde mwogu Museveni ate nga naye akakono avunda mulamu. Olunaku lumu bisirani mwe tugenda kubawona nemba kakasa nti n'amagombe gammwe tegagenda kubeera mu Uganda tugenda kola nga kye bakola Syria bagenda ne bazikulayo amagombe gabo ababatulugunya nago ne bagasulako petro namwe tugenda okubakola bantu mmwe mututamye mwatutama wakufa tufe nenga at least nammwe fe tugenda kuleberako n'amalalo gaffe gagenda okulagibwa nti awo wewe bakashama naye mwembwa mmwe niwe mbanga siriwo munonye mugende muzikuleya amalalo gabo gye babaziika mubukumeko petro. Okitegeera ekintu ekyo kati kano kawedde. Then number 2 omulamuzi wa Museveni abadde atula ku ICC gwe bayita bossa bamukubye sanction
bantu mmwe nabagamba tujja kubakwata mpola mpola ne tujja tuuka gye twaga bamukubye sanction buno badenga buvuyavuya Museveni awo ku ICC bamuyita bosa mukazi wa bosa linya lya bawe owali akitawe ali omukwabo yoyo namba 2 bamukubye sanction nebyo biwigi byebyo okitegeera nabagamba abantu bano America eno emukubye sanction kivudde kuki bakuba Netanyahu bamuteekako ekipapula kibakuntumye Trump yabagamba omusango gwo mugwesonyo nabagamba ebintu bino zino organizations zemulaba ennene bo bano ba Democrats tebaziteekako mbuno muzigabe justice ebyo balimba bo ziriwo zino ku muntu ava ku interest zaabwe kubanga obeera okoze ebikolobero kati bano ba Democrats bazikozesanga tool okubacunya zino organizations ennene tezikola ku bo wabula zikola kwabo abali wansi wa policies zaabwe ensonga lwaki kano ka Museveni mukalaba kati ya ICC naye ate Trump yabakwata bonna n'abakuba sanction okitegera n'owa Bungereza naye azibakuba n'owa France naye azibakuba bote zibakwatako yensonga lwaki bwagala nnyo kati bupreachinga pan Africanism busobola okudduka mu communism kubanga communism yo terina tool eryawo esobola bakwatako oba communist bano babbi bubbi olina watulugunya abantu batya bote bafaayo kasita abantu bafuna ebyobugagga naye baneno ba Democrats oba capitalist bo sawa wetuuka nga mu butuufu ebintu byekyanze nga bala bagenda kufiirwa bakugambako era bakozesa zino organizations okujja okucunya nga IMF, World Bank, ICC ebitongole binene bye mulaba ebyo abazungu bano babiteekawo kutulugunya bano okitegera bano abagala okuva mu policies zaabwe naye nga ate bikola bitya biyita mu bantu ensonga lwaki biyita mu human rights naye ate human rights nga ziri mu interest zaabwe batunula eri bbali mbu tebabiraba kubanga ekituufu kiri nti Israeli etaba Palestine ebatta nolo okubanga nti aba Israeli bali mu interest za America ino badifendinga ekyo bayita policies zino kibayita foreign policy era president anazitambuliramu olina okuba mwegendereze nnyo kubanga omasa otwa tulina beefuulira okategedde so policies zino zikolanga zifevalinga bo yensonga lwaki omulamuzi wa Museveni bamwokyezza okitegera ekintu ekyo then number 3 the good news is lero wetwogerera kati Felix Tshisekedi Democratic Republic of Congo eri ku UN Security Council nkiddemu oluvannyuma lw'okucunya Tshisekedi Museveni ne Kagame essaawa eno ba president abasatu abasinza amaanyi Tshisekedi kwali mu Africa kubanga atula ku UN Security Council nga nani permanent UN security member nani permanent UN member kati bo bateekawo nti bongereko abantu 10 naye anyina abantu 5 naye abantu bano babeerako every after 2 years bakyusa kakati kino kigenda kunnyonnyola kiri ekifo kibawadde Museveni ekya ICGLR kye nabagambye alina ku negotiatinga ki mirembe kati agenda kukola wansi wa supervision ya Felix Tshisekedi yes kino bakita do me I do you nti Museveni ne Kagame babadde batulugunya Tshisekedi kakati olunaku olwalero bakutte Tshisekedi ya ali ku UN Security Council Tshisekedi asobola okuyita UN asobola okuyita abarasha n'abagamba mutuule Museveni akoze kino tumukube muwanike emikono nti yetuwanise nedda Russia ne Uganda ne China then banene omunana ne bagamba atumukube kati ne gajja nga gakulembeddwa ni Tshisekedi is a non-UN permanent member kati essaawa eno tumubalanga member atula ku UN Security Council congratulations Felix Tshisekedi kongula twagala osokojje tumalize mission 1 your problem is our problem is Museveni and the family then Paul Kagame wetuna abamaliza Tshisekedi emyaka gyebiri ogenda kuba okoze okategedde so Felix Tshisekedi akusekuli number 2 don't be confused Democratic Republic of Congo Donald Trump sije yakubye sanctions no bakubye Congo waje muita Brazzaville yes je bakubye sanction ne travel ban visa ne bazigamba nedda temudda mukujja tebasobola kukwata ku mugagga ngawe batasobola kubaninga Uganda kwa bakimanyi nti batweguya kati Tshisekedi bamwagazaaki wabula Tshisekedi bamuwanise buwanisi paka ku UN Security Council kakati Tshisekedi ye mukama wa Museveni nkiddamu ba president abasatu abasinga amaanyi kuliko Tshisekedi kuliko wa Liberia then no wa Somalia bamutaddeko ku UN Security Council kakati bagenda kubanga batula direct mu meeting za UN bagenda kuba bakubiriza direct mu meeting za UN nakugamba ba Democrats balina ekintu kye bafumba mujjukire Russia ne China babadde balonze Nigeria ne South Africa nga bagamba nti biggest economy ne bagamba abasebo Congo esinga South Africa mu ba economies then ne bamuleetawo ne bamuteekawo nga Democrat then owa Liberia bamutaddeko nga kyali wa America kakati balina African Union yagambye
tusiimye bwongerwa tweyanziza Oli ku Yogi Updates TV kosinza obanga otuwuliriza mubali kwekumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Sigenda kubaako na kyennyongerezaako kuba buli kimu okyewuliridde bulungi nnyo. Kusinziira ku kigenda mu maaso mu ggwanga tusharinga information sobola okuba nga erinkinga ng'etegeerebwa buli muntu asobola okuba nga ategeera ekigenda mu maaso mu ggwanga tuleme fugibwa masekati mbutamanya. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yogi Updates TV. Wabula gwe atanatweyungako nkusaba kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeerenga naawe otweyungako ddala bulungi nnyo. Baganda bange mukola kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo gano era kyetusaba mugende mu maaso n'okwenywereza ku mikutu egigenda mu maaso n'okubanga kati emikutu gino gye gikolanga saava okusobola okulaba nga tuba feedinga information tusobola otuuka mu bbanga liri mu kiseera kiri nga buli kintu kiri taratibu sana. Mbagaliza olunaku olulungi ne weekend ennungi mweraba. Tugenda kuba nga tukomawo.